yamoche chikola ki yalina ekirwadde ekimukako okunywa ola spirit gwa kaka agira gwe muntu nakwocha muntu era yamutta nze naza tata we Eddie Kenzo yali yani Hassan Chiwalabi si Sefali President Museveni yadde simuwagira nze mumanyi ng'omusajja omugezi ne bamububiza ne bagamba nti Sefali Eddie Kenzo pimapima emyaka junjo oli munnamawulire pimapima emyaka gya Sefali yali ku mirembe gy'abaamini pimapima n'emyaka gya Eddie Kenzo ate yafana dda ne Kenzo teyamulabako Eddie Kenzo yali Ediga kati Edirisa Musuuza bamujja Masaka Sefali wene waba Moses Ali engulu kati omuntu tebina ebikwataganira ate Eddie Kenzo yagamba ko jjajja wangu oyo Hajati Abiba gwatera okwegaana manyi junjuza Hajati Abiba wano wansi wano Hajati Hadija Nabagereka wansaawo yamugamba ko nti muzeeyi namujjayo nenkebera DNA nga si yakola ki si yazala yamuzikule Masaka sera kakawunge muganda ali kachaye kitegeeza kalinga kakulu edda era kali kakulu era bataka kwe bawayizanga abataka kwe bawayizanga ngabo tutudde wano abataka nga bawaye ensonga zaabwe ezikulakulanye ekyalo ezikulakulanye ekyalo ezikola ebintu ezikulakwata ku mwana wa gundi ulira gundi ennimiro ezikula gundi ente za gundi susa okulya emmere y'abanna era nga bamuyitane mu lukiiko olwo kachayi nga bekatambula kiro kye bayitanga n'ekyoto ky'abataka nywa kachayi bayitanga n'ekyoto ky'abataka bayitanga n'ekyoto ky'abataka akati awo wetukidde ku mbozi y'abataka nga batunywa kachayi kaffe era ku kyalo kino wetuli Emmengo oyina ensonga gye waleese ku kyoto ky'abataka kino ekyalo kino bakiyita Hamukasa Hamukasa chairman yali akitwala oli munnabyafaayo nnyo bakiyita Hamukasa chairman yali akitwala bali bamuyita mukyala Prosi Lutaya Mungu n'amutwala chairman akikulemba bamuyita Kimera kukyalo kino kwembadde okuvira ddala ku 2000 kowangalidde kwepangalidde n'embaga ya Kabaka yansanga era awo nava wali nga nze ngenda mu Lubiri embaga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Mwenda Mutebi nga bawasa Nnabagereka Ronald Mwenda Mutebi okubi naliwo sitebe ekyalo oluddeko naliwo kyalo kiruddeko naliwo kubanga nava ekyengera nga jjajja nga afudde azaala kitange omugenzi Amina Nassolo nga binsobedde nagukira Mmengo okulinga okwenazaako amaziga Emmengo awo mbeera waani Emmengo awo mbeera ku bukojja bwa kitange kubanga omwami yali abeeraawo Haji wetwabeera Emmengo awo yali ayitibwa Haji Habibu Njuba omugenzi naye kakati mugenzi Haji Habibu Njuba Kigundu azaalibwa Hajati Kanzeeti Bitijuma erinnya eryo ngandi waliwamanga wano bukinya n'empindi wano Bitijuma si wa DP Bitijuma Hajati yali Hajati yali wa ddiini nnyo manya bagatuga naye erinnya eryo Bitijuma ndiwulirako mu DP yerirera gyali omukyalo omunene emundeeba twakola DP ne Lukenge nga muwulirayo omukyalo Bitijuma atuulaawo wabweru awo nga ku mulyango seeka nsonga etuleese wano ku kyoto kino nga bwe tunywa kakaawa y'ensonga ya wangambye mukwano gwo muganda wakula naye mwazanya naye omupiira bwe mwazirunda mwazirunda omanye ekyo ekigambo kigazi abantu tebakitegeera kigazi nnyo mwazirunda ente ezitatambula biki mwakula naye naye ngaekikulu nti mwazirunda kitegeeza mwakula naye ye Edirisa Musuuza naye nga tanafuuka Edirisa Musuuza yajja ye Ediga teri musiraamu gw'omulaba mu myaka ng'alina emyaka emeka eri muto namulaba nga alina emyaka 8
bakuba abaana b'ekyalo tebakula olw'embeera myaka 8 Eddie Kenzo ng'omwaka gw'2000 guyise nga wakayitawo emyaka 2 ng'otuvudde mu 2000 that is 2002 myaka 2 gyokka Eddie Kenzo yaleetebwa ng'aleetebwa omwana wa jjajjange amannya ge ye Muhammad Lukwata naye erinnya lye yakozesanga ng'asamba omupiira mu Masaka Erosiro ku kanso liyitibwa Kwikwi. Omusajja kaakano munenenene mweru alina akawalaatawalaata bw'ati nene waddemu wali ku Nakisige tubeera agezeemuuko agezeemu ng'akuba omupiira ku loko Masaka ku kanso kati gye babeerayo mu nkambi ng'abazannyi nga babatutte ttiimu zaabwe zigenda kusamba zinaasamba babeera n'abaana ba boloboyi abaweereza emipiira ebweru guyise n'abaana b'oku kyalo okwo naye ng'omwana kati akaana kamugamba anko ku luno oloze ngenda naawe ekampala njaba ntwala ekampala akagamba genda omupiira nno guwedde genda oleete engoye zo genda ewammwe oleete ki engoye zo nkutwala ekampala kamugamba anko nze sirina ngoye zino engoye zendimu Eddie Kenzo yagira mu ssaati nampale byokka nga byalina bwatyo bwajja Kampala atuukirawa kwata n'amuleeta omupiira yayitibwanga Kwikwi bw'ajja Kampala aba ayambuka bamwambusa awo n'alaba amataala n'okwekanga ne yeekanga byabadde talaba gamyansa bwe gazikira gali bwe gaaka gano gakabulu gali galwedi kati aggukirwa Kwikwi ebiseera byakasempe yayinawo yali wano Mengo Kwikwi yali asula omuhamu kase ku nnyumba za kitaawe kwe yali asula kitaawe nze abajjajjange Haji Habibu Njuba Kigwa ne jjajjange omukyala aliwo Hajati Hadija Naabagereka ffe byonna byonna tebyanditulumye ebikiyajja ate kubanga ffe twamuyamba nga tetusuubira tuyamba tetwagala tuyamba kubanga Mungu twesobola wakyogedde wali mu nnyingo z'obusiraamu tetwagala tuyamba tetwagala ffe tukola ki ffe ekisinga otuluma ku Eddie Kenzo ekituggyeeyo mu mawulire gano ensonga ziringa 2-3 ensonga esooka kwegaana kitaawe nze namuteeka mu kabbuli Hassan Kiwalabi era yafiirawo yafa spirit yafa bulwadde ki spirit omanyi gwe bateeka mu mutwe nga babaza okusala enviiri gwe yanywanga ye yamutta yamunywa atya yamunywanga amutabula mu mwenge oluusi amugula n'amunywa n'agula eccupa naba n'agiwa n'agimala Kenzo yali yani Hassan Kiwalabi si Sefaali President Museveni yadde simuwagira nze mumanyi ng'omusajja omugezi ne baba bamuwubizza ne bagamba nti Sefaali Eddie Kenzo pimapima emyaka Junju oli munnamawulire pimapima emyaka gya Sefaali yali ku mirembe gy'abaamiini n'emyaka gya Eddie Kenzo ate yafaana dda ne Kenzo teyamulabako Eddie Kenzo eyali Ediga kati Edirisa Musuuza bamujja Masaka Sefaali wene waba Moses Ali engulu kati omuntu tebina ebikwataganira ate Eddie Kenzo yagambako jjajja wange oyo Hajati Abiba gwatera okwegaana manyi Junju Hajati Abiba wano wansi wano Hajati Hadija Naabagereka wansi awo yamugambako nti muzeeyi namugjayo nenkebera DNA nga si yakola ki si yazaala yamuziikula Masaka yajjawo obuyinza obwo tetumanyi ekyo nno ogwo musango Junju olwaleero seeko ogwo musango gwennyini musango mulo olwaleero Hassan Kiwalabi taata wa Edirisa kumanjagala oyogere ng'oyogera erinnya lya taata ne Hassan Kiwalabi taata wa Eddie Kenzo amanyiddwa nga Edirisa Musuuza okakasa nkakasa wallahi nteekayo n'omukono ne bagutemako nze namuziika nze sheekhe aliwe akola emikolo gy'oku nze ne sheekhe Isimayiri muto Masaka sheekhe Isimayiri muto oyo wennateete mutwali ne mumuziika wa Masaka ekijja bwemi
jebwe mumanyiyo mpulirayo yetwamuziika era ettaka eryo Eddie Kenzo lyamuweebwa minisita Kibuule ebizero ng'ayimba oluyimba lwa Stamina oluyimba lwalujjukira ku Stamina ng'ayimbidde Museveni oluyimba olulungi olwo minisita Kibuule bwe yagenda mu kivulo ky'olutongoza n'amuwa ekirabo ekyo eky'ettaka eryo kati Eddie Kenzo nze Museveni yamuwa ekirabo eky'ettaka eryo olw'okuba nti baaziikawo taata we amuwa ekirabo ekyo nga ne muzeeyi tannalowooza nti anaafa muzeeyi yali akyaliwo tegeza muzeeyi afudde ebbanga lino nsiddene muzeeyi waba ayina emyaka emingi mu ttaka ayinamu 6 kitegeeza yafa 29 bwe wati awo 2019 bwe wati awo 6 gy'ayina mu ttaka era muzeeyi Hassan Kiwalabe yafamula mu kisiibo kubanga nze mba ndi wabbako bankubira bangamba nti wakava kubanze mu kisiibo wabadde wamuzikiti wansi ewa Hajati baguyita Masidi Habibu Kanzete nze imaamu waago nze mukulembeze waago kulembe muzikiti ogwo nze mbadde ngusaazamu ebbanga lyonna paka twafuna emizikiti egitwetoolodde nga muzeeyi ajja n'asaala muzeeyi yali tasaala naye nga kugamba mufolowinga ng'omusiraamu wange Hassan erinnya lya kisiraamu nga mufolowinga ng'olumu era ajja n'asaala nga mufolowinga kati nze mba ntuuse muzeeyi n'alwala olumbe lwamukwata n'abeera mu nju yali abeeramu yekka Eddie Kenzo yali Edirisa Musuuza yali yamupangisiza ennyumba muzeeyi Hassan Kiwalabe kitaawe mwabeera olwo Eddie Kenzo amaze ovumbavumbamu afunyemu embavu kasente nga ne wakati abeerawo kati ng'afuuse bwa serebu kati nga yabeera bwebajja eri Seguku nga ye muzeeyi amupangisiza wano ewa Hajati oyo mumanyi alina amayumba awo Hajati yatukuza Hajati adija Nnabagereka maama waffe awo twakulya ssebo baka gaffe Junju nze obulumi mbujjawo ku mutima gwange omuyimbi oyo Edirisa Musuuza Junju toweerabiranga gy'ovudde sisobola naye waffe awo ayitawo street bwe muba mumuggyako interview nga mwe bannamawulire fe kyekituluma ekibaluma ki ewaffe ayitawo nti yakulya ku street kyekisinga okubaluma kyekituluma ku mutima gwaffe gwonna era twanyigira Eddie Kenzo obusungu bwe tumuyinako muganda wange oyo omwana wa jjajje wange Muhammad Lukwata amanyiddwa nga Kwikwi bw'aba amwogerako nga mumuggyako interview agamba waliwo gaye yankwatako najjira na Kameme haramu Eddie Kenzo tajiranga ku Kameme yajja atudde mutu